kyuka Messi ali yafuuka Abdulrahman. Wadde yagenda kuziikibwa nga Messi. Mu America Messi is the what's the stage name? Yali Mpire Nicholas. Abadde yafuuka Nicholas abadde yafuuka Abdulrahman Mpire. Ebambi. Wadde bagenda musiikanga Nicholas. Biri byali bya mpapula. N'omukyala we oyo gola naye Musiraamu. Yono mukyala wo mu America. Kyeka bibadde bya mpapula. Ate bete bidire isi. Byali bya mpapula. Naye ndowooza family bayasinza amaanyi omukyala yatuuse leeti nga byamaze dde okukola arrangement zaabwe simanyi. I'm told erinnya ne bwe lyeyongerako katono. You see your Daniel ne kweyongerako S Daniels. God forbid no fiireeyo. Boss, bazadde bo bayinza ottoba n'empapula. Jjukira omuntu bw'akyusa erinnya, you go and swear an affidavit. Naye kati bwe kibanga oba bino abakyala betwongerako amannya g'abaami. Kati n'ogenda n'otambula nga walyongerako ku mpapula. Boss okuzza amayiti wano. Posing erinnya teribadde mu documents. Naye akati kino ekyeddiini ekyewuunyisaako Messi yalina omukyala yasooka yali Musiraamu. Ate no gwe yaleka yanjudde wano. Anti kati awo waliwo engeri ya firimu nti yalina omukyala yali Musiraamu. Namuzalamu abana bameka? Ebigambibwa mbu agenda okuva e Kampala nga bakoze eki? Abaawukanye. Naye Seimo ojjukira nti no Messi twakola wano emboozi y'okwanjula ku weekend. Oyo muwala mulala oli yanibadde nga mukyala mukulu teyamwanjula. Naye mbu byali mu kyuka. Kati mbu era nolina okumuvinga ono n'amuvinga ono. N'afuna Haji. Omukyala. Mbu. Kati kwe kwanjula ono gwe mwalaba. Ate n'amala n'alinnya n'akola ki? N'agenda. Era n'agwa mu Musiraamu. Kati awo ndowooza nga ate Pepa. Pepa nesinza amaanyi. Pepa ng'erina singa amaanyi. Kwe kufuna Aisha. Era abadde tasubwa swala. Abawala nammwe nno emukwata kasente mukufuga. Yagezaako otunnyonnyola ebyaliwo. Namwandu. Era mu mateeka okuleka ng'ow'e Kampala obufumbo yabuwandiisa. Bayira ekintu lwalo kibagamba abawala banne muva mu mikolo nga tonnanoonya bifaananyi kulaba ngeri giwanyumyemu mukwate kuteerayo bajja bo bu vidiyo mukwate okwanjula ogenda okuwandiise kuba okwanjula bufumbo mu mateeka singa oba obuwandiisizza. Gyobalanga bagita traditional marriage. Abookubiri benjagala okugambira wano buli nga bakugattidde mu balokole passa mujjukiza akwate obufumbo bagenda abuwandiisa. Okimanyi nti omusajja asobola okuwa embaga ey'eccupuli. Buli kimu ne mukikola ne mu kkanisa ne mugenda naye nga bwa kicupuli. Kyekiri kye nagamba nali ndi naani oluga yali ku Galaxy na Lebo. Naye ngamba nti abazadde family engumu totwala mwana we mu kkanisa y'abalokole. Sirwa akwata giwa kitiibwa naye bangu bakorruptinga. Na mirembe kiwulika kitya nti waganya okuwandiisa obufumbo bw'omuntu ne institution masolo gikuba. Kati aba bantu babiri okwanjula nga tonnagenda kukebera bifaananyi so ogenda owandiisa okwanjula ku musajja asobola okufiirawo nga bwandibadde bufumbo buli recognized naye nga amateeka tegakola ki? Kati mukyala wa Messi bw'abanga teyabutwala buwandiiso naye mukyala ow'omu mateeka kuba tono ye mu mateeka eri yabimala. She did. Wow. Baade bazaalayo ku mwana. Seyamwogeddeko yenna ne ma myaka ebiri omuzungu oba omaze omumutegula abatannaba. Abize nnyamu. Kale so tuwe katono. Yalina omukyalo era yawempominga mikwano gye nti waliwo obutali butuufu Messi atabuseemu. Katuulireko ddoboozi lino. Messi teyalina stress. Messi was the happiest person I've ever met. I can say with my full chest that emyaka ebiri gye namala ne Messi yali muntu wanjawulo nnyo. Yali muntu musanyufu to the extent that
tewamanyanga ddi lwanyiza oba lwali omusanyufu. He was always joking. Olumu twayombanga ne mugamba simanya ddi lwoba serious, simanya ddi lwoba osaaga. Omwami Mmese kunze abadde Abdukarim Mpire lwansonga yali yasiramuka. So oba owakana oba towakana, that's between him and me and God. So I'm telling you what was there. Akubanza yali naye for the past 2 years. Kale ebyo nno byebyo okuzika Mmese kwanca nawulidde Lwampala. I think is it Lwampala. So abanawerekerako Mmese ate nakyo ekyo tugende tumusiibule. Kale kakati bane twagala okuzayeza bannayuganda abali ku byeyo mu Amerika.